Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya gwe na following Faadi TV gine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga n'omugati kade wano ne updates izina value mbana amawulire agaba gatambula okwetolebwa nga yatu Uganda. Ensonga zaddala Nabatanzi okubanga munnange yali komawo mu nkambi ya Aromatic Entertainment zikutte wansi ne waggulu amawulire gano gala nsonga obanga gatulinga olunaku olw'okukosa eggulo. Jjukira Aromatic ena firimu empya giri mu kulanga bagiyita ekyekango ndowooza we bagiyita. Firimu eyo erabika ndowooza seri ka butundu kalabika ka seri kano kagenda okudda mu kifo kya customer care. Jjukira customer care tuli ku season ndowooza tuli ku season 2 natera okubanga ekomekerezebwa ekyekango Nabatanzi yalivaamu wabula Aromatic tinaba kubanga ekonfaminga newakubadde waliwo Alex ezifulumya amawulire gano. Jjukira omwaka oguwedde musajja mukulu Vuuwa yava n'agamba nti abazanyi bawe bonna abazinga bamisinga mu firimu ez'emabega bagenda kubanga baddamu okubanga balagira mu firimu ezigenda okubanga ziddako empya. Jjukira nabagamba nti Nabatanzi ekibiina ekyamutoola kya multi choice era nga biyinza okuba ya contract oba oli ya contract nga yaweddeko newankubadde bingi ebyayogerwa nga bagamba nti Nabatanzi ekyamujja mu Aromatic Nampijja olw'ensonga nti bali bafunamuko obutakkaanya n'oba oliawo ebyandibanga wolokoso ng'oba oliawo ng'eri yagenda kukolayo bintu just byakaseera buseera nga bya contract. Kuba kandozo omwaka guweze Nabatanzi dozanga agenze mu Jangu Productions eya multi choice oba oliawo ayinza okuba nsayininga contract ya mwaka nga gumu mwaka nga gwaweddeko ng'azannyira Jangu Productions nga baateesa mu ndagaano nti mwaka gunaggwako teri kugizza bujja ajja kudda straight mu Aromatic Entertainment. Era mbagamba nti omulaba Nabatanzi mu firimu ey'ekyekango temwewuunya kubanga kisoboka kubanga Lubowa yagamba abazanyi be bonna bakyaliwo mu bujjuvu era firimu zaabwe zijja okubanga ziddako empya abasinga bajja kubeeramu. Mbagamba nti omunaamulaba temukyewuunya nnyo temukyewuunya nnyo kubanga asobola okubeeramu asobola okufyucaringamu n'afyucaringamu nga surprise temukyewuunya njagadde okubanga mbategeeza kubanga amawulire gatasidde okubanga gatasidde okubanga galinkinga bwetegeeza bungi ku mitimbagano ejja social media. Mbagamba nti mwongera okubanga munfollowinga temujja kubanga mugisa kubanga updates babanja kuba nzibatusako each and every single day. Just kyolina okukola kikimu kyokka kunfollowing subscribing onyige ku kaade bamita mukyala Nabatanzi omu ku bakyala ababalagavu newakubadde abasinga bagamba mbu yakwata mu kizigo ne Bannayuganda ate bakazi banne babyogera omusajja nobano ayinza okukyogera ne mukazi muno waki oba omwogera mazima ddala olwokubanga okusinga kakala akamyufu akalungi naye nga munange ebyo firimu ya Aromatic mbe bagita kyekango temugisubwa igenda okubanga ereplacinga ndowooza customer care tuli ku season 2 jjukira season 2 tuli okubanga ekomekerezebwa ojja kuwulira ekyekango lwaki bagiyita kekango tujja kuba tubimanya byonna sera nga onfollowing ate ojja kubanga wegisa naye nga mbagamba nti Nabatanzi yandibeeramu erabika contract yaweddeko Lubowa yabasuubiza okubako omuzannyo owa surprise gwe muludde okubanga mulaba omwaka oguwedde kaakati. Jjukira omwaka guno tebakoze nagundi tebakozese auditions kitegeeza ekyekango musubiremu abazanyi mbadde muludde okubanga mulaba mu firimu za Aromatic ate musubiremu n'abazanyi abapya ndowooza oba oliawo Aromatic byakasayininga ono omwaka tebakoze auditions abazanyi bangi abaana bangi abagala okubanga bajoyininga Aromatic kimu ku kibiina ekiriko essazo era nga kimu ku kibiina ekiwandiisiza abaana abayitirivu abagala okubanga bakola bajoyininga movie industry. Yes, ebibiina bingi ebyabazanya firimu naye muneeno obulanga babisa ku TV tebabalabako abandyagadde okubanga babegattako naye Aromatic abaana beeyiwa bweri beesomba bwesombi
naye ebini ebisigadde biranga ne ku TV nga binoonya abaana abagala okubanga kolaki abagala okubanga babijoininga ne tebabalabako. Aromatic kikateranga ku TV ne abaana ebayina baaba beyiwa bweyiba. Gwe bw'oba oli munene osigala oli munene muntu wange, bw'omunene asigala munene, omunene asigala munene. Nakyewuunyazi iyo gye bayita Aromatic Entertainment. Temwesobwa mwana mwala naaba omwana ow'olugafe mwandimulaba mu kyekango. Firimu ya Aromatic empya egenda okuba nga ereplacinga customer care. Abali mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti muli batabu nnyo okubanga munfollowinga. Mwongera okuba nga mugikumide kuba gita Faad TV, Faad UG News, Kosane KBTV, UG, KRTV Uganda Now. Updates mba nazo eziba zitambula okwetoloola eggwanga lyattu Uganda. Nkugamba nti followinga tojja kubanga wejjusa. Bamuyita mwana muwala Diana Nabatanzi, omwana ow'olugave. Munnange byebyo naye nga muwagala amaaso. Muwagala amaaso abali era Kabagidali, Saudi Arabia, kibuga Riyadh, abali mu Oman, mwena mbeebaza ne bagamba nti bambi mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale. Bamuyita mwana muwala Diana Nabatanzi, omwana ow'olugave. Abakola ki? Abagamba nti temusobwa kubanga kikambwe. Contract yandibanga yaweddeko mwana tunu eyajjamu productions. Yalibanga yaweddeko kubanga biraza okubanga bikola kibirinkinga mpola. Manye bana bazanyi nabo bakola ki? Bamanyi okubanga bafunayo as contracts basayininga oluusi. Kubanga jangu productions okwesanga nga yali mugambe jangu tujja kuba tukusasula omwaka mulamba ng'otuzanyira. Bwegunaggwako oddeyo mu Aromatic. Babanga basambi ba mipiira. Abasambi b'emipiira basiba bakyusa ttiimu biba bya contract. Kane mu kuzannya firimu nawe mukola ki? Namwo mwebiri. Byo munnange ebitambula kadde kano musubscribinga ate munyige ne kade bagita Faad TV. Jimbe bulungi mweraba.